SML News yugi nkwandiza nyonyi ddala nze mukwano gwosa Simon Muyanga lutaya mu yolwalero ne banafa aba Biva Organic abakutuusako program zaffe zino the inside out nga tuteramu ka data tusobola okutuukako naawe bw'oteekako ka share ka like ka subscribe n'ogattako data wo n'obudde bwo obeera otuwagire nkwandiza nnyo mu yolwalero the inside out ne General Moses Bigirwa mukwano gwammwe ate ku mukutu gwa General Moses Bigirwa kwe tuli bannaffe babiri batuyamba Biva Organic ne Coco Closet bateramu ku nsimbi Coco Closet yono babugoye bw'abaana gwo kyagula obugoye bw'abaana ze mpa mukazi yagula bwo tunyonyola obulungi no Coco Closet agamba nti endabika y'abaana bo kyekitiibwa kyo ng'omuzadde kituufu yenjogera era bw'otambula n'obwana babutunuulira ne gye bwambaddemu naawe kiraga era you care nedda finance levels zirabikira mu mwana ez'omuzadde si bukanzukanzu okay omwana engeri gy'atunulamu tukumanya weyimiridde waka ofaayo yes mweziri so abakubiriza nti mugende ali ku namba 0756 56 59 mugende abakoleko niwo batosobola kugendayo downtown omukubira essimu eyo nakolera delivery ate yasabukuludde stock empya egenda obakolako naddala mu biseera bino ebya holidays byetugenzeemu so mugende mutereze ensonga ezo kale butereevu ku mukutu guno ne mwita kafulu wammwe kati the interpreter political power and its consequences nadde nkutuna nekusukirwa Bigirwa gwe ensoko you are top politician in my mind now mbando za kuwana byafuzi mu Uganda ulichenda kanadde nkula ningamba tyo ndaba General Muhoozi Kainerugaba ali ku Sandhurst University Military Academy ne mutabani we Ruhamia nenga nti katiraba muzeeyi ategeka anaddako amanyiddwa n'asobola okuddako amanyiddwa kati layini ya Museveni ne ruling party neza ku layini yammwe opposition nena nti katiraba Bigirwa mwana we ava wanagenda kusoma mwana wa Bigirwa tumulonyiza nti namunkanaga namunkanaga nti ali ku Buyende secondary school kumaliza ngaze mu Kampala kwalinga Makerere University kiwedde otegekera wano abasajja scope bateka global kwano gya mutabaniwo sije gendo kwera mukwano gya Ruhamia kituufu yamaliriza course yamaze weeks anamunya yadeneva OB era yafunye ba OB 253 I think okuva mu bitundu byensi ebyenjawulo Sandhurst Military Academy somero lya kinamagye ery'amaanyi erisookera ddala mu nsi yonna okubeera ery'omutindo recommendations ezikolebwa okutwalayo abaana ekisooka okutwalayo ba student ekisooka olina okuba nga oli mu magye ag'ensi eyo so recommendation ebeera ku state level state recommendation mu Uganda mwavuddemu babiri Bakira Luyondo era ye yasinze kino kyadde kikulu nakirabye ye yasinze kinadde simanyi gyogenda ku Sandhurst osooka kuyingira UPDF osooka kubeera nakize ku luno bulijjo mmanyi nti okunumba bukunumba nti Warren bw'anaamala wasomera musindika ku Sandhurst alina kusookera mu magye basics military basics oba waziyitamu eze Uganda ndi munabalira samanya nga gundi agayingira ffe twamanya mwamanya wano mu makuru ku district wa district ye Kusemba ffe twamanya wano era ne tukyogerako era nebeera issue y'amaanyi mwamanya ayingire temwamanya nga ayingira Bigirwa amagye ennaku zo bakola bwe bati batandika eri ku kyalo n'osaba
diso piso biki ne bakubako anti twamanya ayingidde era kyenkugambye mwamanya nga ayingira mwamanya ayingidde anti kakati nga bw'omanyi mwana wa mukulu akyasobola n'okuyingira obuyingizi ebyaffe bya wano bya receive and train ba RT abo bayitirivu nnyo okiwulidde kakati njagala okumuyozaayoza nze sijja kukola mutima mubi njagala okumuyozaayoza mwamukola omutima omubi akulikeyo ku training waba yagiyise bulungi yayise but confirmed yayise n'abeera graduated n'abeera commissioned. That is well and good. Kakati ensobi gy'ogenda okukola nga tonnaningira ku nsobi njagala kujukiza nti banno aba National Unity Platform ababeera mu ggwanga eryo beekuŋŋaanya ne bagenda omwana we waasomera ne beekalakaasa Sandhurst University Academy tubavumirira mwe mutendese emiji gya Museveni ogusooka n'ogwokusatu okuleeta effugabi mu ggwanga lyaffe era omwana oyo mumugobe wano. These were Ugandans accusing an innocent Ugandan of the atrocities committed by his grandfather and father and atrocities in courts. Tutekako ka disclaimer. Naye tugende mu maaso. There are no atrocities Museveni has committed unless you don't know English. Okay. Atrocities. Tugende mu maaso. Ebikolobero bwe bityo. To me ekyo saakya naye mwe ng'aba opposition you clapped tewali yayogera mwenna mwasirika. Kakati ekisooka babadde batuufu bannayuganda babeera e London babadde batuufu kuba ekisooka balivinga mu nsi erina free environment political environment kuba kati wano bw'okikolera wano n'okukyogerako obwogezi wano ku katambi oyingira basement ng'onafuyiza Ruhamya oyingira basement kuba kati taata we yafuga basement wano si bwe kiri tayinza kukkiriza kusigala ng'okola ki ng'oyinaayina so bo balina freedom of speech balina freedom of association won't tell you cannot assemble for any cause you cannot assemble anywhere era mu dakiika bbiri baba bakusuppressinze ekyokulala babadde batuufu okwekalakaasa ku Sandhurst nga bawakanya kyamutawale wa Muhoozi okugenda okusoma. Ekyokulala you say that about a child of another fellow. Ekyokulala mu bino ebya struggle byennyini kubanga atugendaku kati wabeerawo effort tezimuzza emabega lwaki tomuzza emabega agenda ne Muhoozi naye ali mu kwetegeka nga tulaba kati wabeerawo amaanyi ageetaaga okukola ki okumuzza emabega nga lwaki tegakolebwa. Honestly speaking Ruhamya mutabani wa Muhoozi tumuvunaana ki? Mutabani wa Muhoozi full stop. I'm asking kyembuuza what do we blame? Tolabangako muntu amibwa kalulu lw'okuba taata we yali akola ebikololo tomulabangako. Nze yampangula ekamuli mazituula n'amatovu yali yakalemu emirundi 3 lwa taata we ku luno yafunye amagezi ag'okubba na biki n'okutereeza ensonga z'omukaire yali yakalemu emirundi egi nga tebavunaana ye nga bamuvunaana taata we ono muwala wa Kudduuli ono Kudduuli yakola kino nekiri mutaata we yalimu ebya highway anti tobimanyi nkubuulira okay yali dereva yalimu ebya highway dereva embuzi wa motoka okiwulidde kakati kyangu nnyo okuwoza emisango gy'otaakola. So would you subscribe to that school of thought that you blame Ruhamya muzzukulu wa Yoweri Kaguta Museveni for any wrongs done by Museveni and you think that is right? Kati kankubuuzi be given an upcoming leader you think that is right? Government zonna ezivuddeko baani ababeera affected si baana nanyi government yabaddeko depending on how naye ngolowooza baba batta abantu. No, depending on how dense a leader is.
Museveni azaloli abaana b'Obote here. Museveni azaloli abaana ba Titokero bali wano. Omu yali luli yayomba n'okuyomba lwaki bamugobye mu cabinet. Abaana ba Konyi, Joseph Konyi bali wano. Museveni allowed them to leave. How do you demonstrate against Museveni's grand son? Remove Muhoozi. Anti kakati gwe kyewerabidde kiri kimu. Politics sebo. Ebibiba bisinga ebirungi amaanyi. Ekyo olina okukimanya. Era oba tokimanyi kijja kukaluubiriza nnyo. Kyova olaba omuntu akola ebirungi 89 n'akolayo ekibi kimu eky'ekyenda n'afuluma. Kakati gojja kugamba mu jjajja alimye enguudo abaana bakonya abawadde emirimu tebikola ku struggle eriwo kati. Mwanyina wakonya abeera wali mukono. Namulaba ayogera n'oluganda oluyitirivu ennyo. Muwala we I think muwala we abaana bakonyi ne bakazi alina n'ettaka emukono muwala we. Waliwo ne mutabani wa Konyi Museveni gw'asomesezza. Naye kakati why don't you pick a leaf from him? Ekyo tekigaana gavumenti kugwa. Okay. Ate mu if you want to take power. Ekyokubiri olinayo omukozi wa gavumenti yenna eyali abuulidde abantu information yeyo oba jjajja yennyini okukyogerako n'aba highlightinga bwati nti baabano public terina kyemanyi. Gwe kimanyi nti jjajja alina ebintu bingi nnyo byakoze naffe nga tubiraba ebimu naye ng'olina okiyitako buyisi because ne gavumenti ekiwadde publicity. So tunenya abantu bagenze London kwekalakaasa because Essomero ly'omwana omuto balaba jjajja ategeka emyaka 3 mu maaso. Okay. What image? This is politics. Toleeta bya image. This is humanity. Omwana oyo mba mulaga. This is politics. This boy is Ugandan. Let us agree with you. Be polished. He's above 18. Is Ugandan and above 18. Yes. Is a promising Ugandan. Nti emiti emito gye kizimba ekibira. When you go ne mumusanga jjajjaawe afuze emyaka 4. Oza takimanyi. Akimanyirira kubanga is a beneficiary. Njogera Luganda. We bayita first family. Kiki mumuwa. General Mugisha Mundi yatugamba nti you cannot give what you don't have. Is that what you have to give him? When you are fighting for change, when you are fighting for change, any political change, you act mad. You act mad. Kwegamba boteekamu obukeregekerege mu kifaananyi kikyo kyenaawo ono gwe nvuganya naye ebyo biganye. Era wenjagala okutegeereza nti ekyamazima nze w'ekitiibwa Kyagulanyi yatukola bubi. Yali ayoddewo ekintu eky'obwereere. Kati that kind of efforts zaali tezibeerangawo. Bannayuganda abaali wabweru w'eggwanga ku Dr. Besigye nga tebaakitinga bwe batyo. That is a political support. Yatukola bubi okuyuwa ekintu kyaffe. Omanyi kyekitegeeza okutayiza omukungu wa gavumenti ng'afulumya eggwanga. That network omukungu wa gavumenti oyo simulinaako buzibu. Simulina attack any leader in government, any cabinet minister. But Ruhamia, who has not even been an LC1 chairman. Kati tochimanyi nti Ruhamia. Mweno government is more important than the prime minister. Era protocol ya muliko esinga ya prime minister. What are you talking about? Tumaina bananyini government. Ati bwe buzibu obwo omenya bwe buzibu. Bwe buzibu obwo. Kati toyinza okunyumya na bbanja nga Ruhamia ali awo. Bijiro. That you are choose. Oluzungu lwenkusala luzibu. Oluzibu lutya. Oli mumuvunaana. Kuba mutabani wa Muhoozi. Ne muvunaana Muhoozi kuba mutabani wa Museveni. Politics bwatyo bwabeera. Bakuma akalulu kuba taatawo yali abbisa mundu. Gwe tewaliyo ne bakakuma. Taatawo yali tasana. Waliwo omutamanyi wa Nankani. Dokita Kazungu tomumanyi? Omugenzi. Mumanyi? Kazungu Kantale. Kantale.
batabani bemba manyi omuyise Tooli mwise Tooli yes kati mutabanyi wajja aleeta ekiwalaata mu kalulu baavuma oli latawo yatuvumanga kunankani mu bifo titwaweerera jja baasoma bakuwa akalulu latawo yali talya kunimbe my friend ninga ate Dr. Kazungu yakikolanga tu encouragiremu bamufuna bulala Kazungu yazimba n'essomero ku kyalo waffe gyatazaali twamufuna bulala abataka kakati bw'osanga lwamyanga naye bamukyomera taata we tebamutegeera okufuga emyaka 4 bamufuna bulala na jjajjaawe Simon then Uganda is not a good country tulabangako omuntu gwebavunaana misango gya taata we. Is that right? I want you to say, okay, Bachikola. That is the society. Is right? That is the society. Do you believe it is right? You as a leader. Because Batufu. This one I'm contesting. Nga ne wano bakuma akalulu lwa taatawo. Mama obamugemera mu lodge. Here. Ani alonda yuwe. Naye nga byali bya data wali nayo. That is our society. My concern as a leader is omwana oyo bw'anaakoma mu Uganda ensi mwava. You know, let me tell you, Bigirwa, maybe you have not been abroad. When you are abroad, ekimu ku by'osinga okwagala ennyo is home love. You expect buli munnayuganda gw'osanga ava mu nsi yo oba ava Busogo oba Lango to welcome you. To show you kindness. Kati biralamu. To show you brotherhood. Kubanga mwenga Piero yu osanye omanye ne kino. Agenze mu Piero yu. Anti nkugamba kino kitegeere. Ruhamya is not even a member of Piero yu. Anti kakati si member wa Piero yu. Taata we ye chairman. Taata we ye chairman. Chenjalo okutegeeza. Omuntu yali ya coordinatinga Piero yu activities. Noku buildinga diaspora structures. Ezenjawulo ali mu komera. Ali mu komera. Ekimuvunaanyizibwa kiki omumanyi yomuvuka ali mu komera bamuyita Katungi. Michael Katungi. Yes. Kati yalina obusobozi obukola counter. Yali alina obusobozi obukunga aba Piero yawo mulandalirande kuba mwebali ne bateekawo embeera bano bapinga bano bawagira ku mutanyi w'omukulu ali mu komera. Bamuvunaana ki Minister of Foreign Affairs. Nena mwera lindako katini Michael Katungi wakati n'ebintu guto bimanye ebisinga. Mumanyi Michael Katungi. That's why Michael Katungi yali akulembera timu yange mu MK movement. Kwanza nali mu Avengers. Yes. So Michael Katungi was our leader. Secretary for External Affairs. That's why I am telling you I interpret power and its consequences. Adonia eyali ani Ayebare emboyi waffe mu New York agenda okulaba nga siroti ya Foreign Affairs ne Internal Affairs jaji agiwadde agiwadde MK yabasalawo ba minister yaba siroti ezo direct kakati yegatta ne Robert Mao Katungi bamukuba omuzinga. Obadde tobimanyi. Andi kati gwe tomanyi bwe buzibu ate owakana. Adonia ensonga ya Minister ya Foreign Affairs. Ensonga ya Minister ya Foreign Affairs agali munda nga galaga Katungi bagikawadde. Wakaina network awo mu Europe mu US ne continent zonna kainawo network. Yabadde akola external wingi yaffe yasoleza akabanava mu nsi zonna nampita okubeera MC ku ddina yaabwe wano mu Kampala. Bonna bava Canada weya ensi ez'enjawulo awo network abadde agiri. Kati yali alidde obukulu ne bamukuba omuzinga olwansonga nti yakola ki minisitule abadde agitutte omuzinga bagenda okola ya Foreign Affairs. Ya Foreign Affairs bagenda okola lishafu nga ali luzira era bakyakivinga bamuvunaana biri birala illegal arms deals. Laba nno byaliko
politics omumanyi gwe eyo sijui golodi biki abo bona is a business ebakola abadde ku wanted list ya money laundering no mu arms deal yaguza yali mu deal eguza some powers emundu mu Mexico nga ziva US yes kakati kyekyo kyenkugamba ezisize deal za PLU ne golodi omufuna omulamu bwotunira ikomandi ya PLU ng'ogyeko owekitiibwa Kabanda sizezo transaction zaabwe zebakola zirenjera oba oza zibavuga zivaawo oza ziba zijja wajjajja gy'emirimu gya PLU naye PLU etonda gold naye ono baamukuba omuzinga kumujja ku cabinet list and they achieved it era ze newunya n'okwewunya jjajja engeri gyakolamu emirimu omuvuga Katungi nga yakolera jjajja mirimu Michael Katungi leader wa Avengers mu MK movement yafuuka PLU mumanyi obadde okimanyi nti yakomyawo Sejjusa obadde okimanyi kuli wanga nti Sejjusa abaamukomyawo bwali buwala buto anti akawala n'akalenzi keeko Kakatungi get serious be baakomyawo Sejjusa wano nga bajjeno balemeddwa ne jjajja yennyini ng'alemeddwa yasindika ako Akatungi n'akawala akalala awo kali mu 28 awo mu 30 ne bagenda ne baswitch talking omusajja n'akomawo emirimu mingi nnyo gye yakolera jjajja okumutwalira opposition basale eddiiro baani nga bw'omanyi state bwekola enkwe zaayo classified Katungi akyalemedde wano baagala omuwaayo ne Uganda Law Society baagala mujja kusetinga president akyaleme is in custody okumanya ebintu bya wano bizibu bamukwata ne banansi abalala Kenya ne Tanzania ab'e Tanzania ne Kenya baba discharges ne bafuluma ensi zaabwe zigamba tituwaayo omuntu waffewa mu America mu mikono gy'Amerika Uganda oyagala muwaayo Uganda kyalinga ekyengedde nga baagala muwaayo Uganda gwowo oyagala muwaayo emboozi gye mbadde nayo bamuvunaana kwenyigalira mu kampuni ezitunda emmundu ng'abasuubiza basaplayinga emmundu ate gwe minisita ya foreign affairs emboozi entuufu ya bwa minisita yeekubya Katungi Michael kyova olaba tebagaana kubyogerako eyo wammwe muki mu PLU nze nkubulidde genda okole consultation okiwulidde egiranga tonvuga bulala si kuvuga bulala kyekituufu Katungi the man is suffering in prison here. He's in prison over political he is suffering because of being assumed that he is a potential candidate kwate bw'omwa foreign affairs ye yali amusobola ayina network esimu ya Katungi ejjudde bantu banna Uganda bali bweru osana abamawanga amalala na Uganda bali yesimu ye byebirimu okitegedde era byabeerako kyekyo kyennyini kye kyamukubya amukuba yaani Adonia do you know Adonia oba omuwula buli si gwe bakiwadde gwe baali bakiwadde jjajja yalagira parliament egende mu pepeti Adonia gwe baali bakiwadde naye nekijjamu ebya dual citizenship sawe no bakiwa Kasolo Aruna Kasolo acting minister tekinadda wa Adonia but Adonia is one of our most polished diplomats. How can he participate in such a conspiracy? How? And he participated because he wanted the position. Yes, he participated. Kakati gwe wogenda kutegeera ebyobufuzi nti bizibu nawe bakuzuule nti olina kyojjayo wajjajja olina akafo k'omusuuza bajjako kubanga tonakakwata kati nammwe temunagenda nnyo emikisa gy'okuyiika nagyo weegiri mingi kuba kati oba tosobodde protectinga Katungi ogenda protectinga ani Simon ekyo nkikulekedde. So that is your interpretation of political power.
I am not happy that you have condoned the harassment of Ruhamia at Sandhurst. I am not happy. As a parent, not as a politician, omwana wange musindise mu America agenze kusoma. Nga mumuse nze Simon Muyaga. Nga musentingira ebibinja bigende. Gwasindise omwana wo gweje no muhozi kaine Rugaba. Mutabanyi woli ali mu buyinza. Mumulina power. Waliwo section y'abana Uganda egamba power mugikozesezza bubi. Weri atenga y'amaanyi. You have misused power and authority. Kati bwofuna abakuleekaanira really bwofuna abakuleekaanira lwaki okyewuunya? Gw'olina omupiira lwaki weewuunya nga bakukubye engwala olumbiddwa? Omupiira gw'ogulina. Anyway, kati obunafu okay, kati katuleveko ekyo bigirwa. Kati muhozi atwala omwana mu Sandhurst gwowo omututewa. What is equal in ffe tulina busobozi kyekyo kyennyini ekisobola okuvumisa oli nti ffe wano tuli nfiiriya nnyo ffe tunafuyiza nnyo n'asitula ababe. Kyekyo kyennyini ky'oyogedde. Kati waliyo mu selection waliyo so omwana teyandisomye waliyo mu selection because kwegamba public yateekwa okukyuzinga omwana wasomera. What is the procedure which the army follows to select those candidates? Ogimanyiko? Kyemanyiko jja kiwakanya. Kitya? Babayita ku kyalo ne musembebwa. Babatunulamu. Oli ku byamagye ga ku kyalo gano tuyingiza ba senior 4 myaka 22 ndi ku selection ya Sandhurst. Ogimanyi? Temanyiddwa. Okiwulidde? Kakati tonenya bakinyigiddemu. Gavumenti eruddeko ssebo myaka 4. There is a doubt wetumaliriza party sabbiiti eno wetugimaliriza amawulire agandibadde ag'essanyu nti munnayuganda munnaffe atali omu wabula ababiri Bakira Ruyondo ne Ruhamia Kainerugaba babatikidde omukolo gw'ekitiibwa ku Sandhurst Military Academy. Ekyali ekisinga okusanyusa ennyo eyasinze okusoma mu baana bonna ab'olusoma luno tadde muno Uganda oba kati ali ku ddala lya Lieutenant General oba private Ruyondo. Bakira Ruyondo yasomye bulungi era ne bamuwa ekirabo ekyo nga asinze banne okusoma ne bamukwasa ekiso ekiweebwa abo abanyere mu banne akendo. Ruyondo munnayuganda era tumusanyukira. Si ayinza okanga yasoose okukola ekyo okuva mu Uganda kubanga buli mulundi waba wasinga okuva mu nsi ez'enjawulo. So basitudde flag eyiye kennyini ne basitudde ne flag ya Uganda nga munnayuganda asinze okusoma ku mulundi guno mu nsi yonna ku Sandhurst Military Academy. So kyadde kyakitiibwa kwosa n'okuba nti mube baatikidde ku mulundi guno mwabaddemu ne Ruhamia Kainerugaba mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba muzzukulu wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lumu Museveni era ayogera ku mwana ono Ruhamia ekigambo naga nti baakitwala ng'ekikulu naye ayogera naga nti waliwo yamutwanjula nti finally I have found a Museveni in my family. Ekigambo ekyo oba baakiwandiika wali kijaga nti ndabye Museveni mu family yange. Kitegeeza nti alabye omwana ayinza okumufaana oba amufaanana mu family eno. Ye Ruhamia gwe twogerako jjajja yamusiima n'amuwaana nti I have found a Museveni in my family. So muzzukulu yakomyewo fenga abatalina mitima mibi tusanyukirako muzadde munnaffe General MK ne Natasha bazadde b'omwana ate tusanyukirako ne General Yoweri Kaguta Museveni jjajja w'omwana. Bw'ozaala omwana n'akola kye wakola omusabira kimu nti akikole n'okusingawo n'emitima emibi. Andi kakati oguyise mutima mubi naye kyolina okumanya
Kati the reason why saagala onyigire nnyo abeekalakasiza e London, kati jjajja ne mutabanyi we muganda waffe General Muhoozi Kainerugaba basukwisinze banarowinze political space. Kati sources of leaders ne baginarowinga neva ku political parties nedda ku military. Kati abakulembeze balina kuva mu military. So nga ezimu ku mirimu gy'ebibiina by'obufuzi is to produce leaders. Ndozo kimanyi. That is true. Yes. That is true. To train them. That is true. Kati political parties are irrelevant. Ate nga ye formal authentic platforms Of raising leaders. of raising leaders. Leaders of all categories and to different levels. Kakati ekyo bakittawo ne balekawo kya military. Fena tuyingire magye. Ekibuuzo ekyo that question is ill thought. That question is ill thought. First of all, ekigaana okuyingira amagye togawula nga bagalanga ebuyende tebatuuka tukubireka n'okulisiba. Ekyo nkimaze tunakiddamu olulala. For you? Ekyo nkimaze nga bwe nkugambye. Kakitanze ntadde ensonga ku mmeeza. Kati nga siwudde ng'oyozayoza muzzukulu wa jjajja. Muyozeyoze kale. As a responsible father. Kinasookeddeko. Toyozayoza. Saakiwulidde. Abatuwuliriza bakiwulidde era bagenda kikola ki? Kati bw'okiddamu eddakiika emu kikusala. Leka naawe. Yozayoza. Tusigale ku ekyo. Buno obudde obugenze bwe buti. The Inside Out ne General Moses Bigirwa ku mukutu gwaffe gwa SML News. Ate ne ku General Moses Bigirwa nakwo kwetuli banaffe aba Beaver Organic bebakutusako The Inside Out. Bwe tumaliza paati eno nze Sir Simon Muyanga Lutaya.